jako akawuwo. Omulimu gwa taxi mu kibuga Kampala kyekimu ku byentambula ebisinga okuyamba bannayuganda naddala bamufuna mpola olw'ensonga nti n'ebisale byayo bitono ddala okuviira ddala ku nnusu bitaano. Kyokka guno abagulimu bangi ku bo bagwogerera bingi olw'entalo ezigulimu nga zino ebiseera ebisinga ziva ku bwannannyini ku siteegi ez'enjawulo. Wabula ate bwe gutuuka ku bukulembeze mulimu guno ogwa taxi gujja bagira anti nabo bbanga ddene bubaddemu okusindikagana n'okkayanira obuyinza. Ebibiina omwegattira abagoba ba taxi wano mu Kampala kuliko ekya Utrada, Kotisa wamu n'ebirala, kyokka nga bino nabyo okwemulugunya okubirimu kw'amaanyi nga we twogerera abadde ssentebe w'ekibiina kya Kotisa Haji Yasin Ssematimba alikulidde ku kifo kino olw'ensonga ezeekuusa kwemulugunya okuva mu bantu abalala. Yatusaba Mwami Ssematimba addeko ebbali twagala okutuusa okwebaza kwaffe Haji Yasin Ssematimba nti ebirowoozo byaffe yabitutte. Okusinziira ku birungi Moses Maweje ngono ye mwogezi wa Kotisa ategeeza bannamawulire nga kati bwe balonze abadde omuwabuzi ow'oku ntikko Katumba William agire ng'akola nga ssentebe ow'ekiseera. Ate nga ne constitution yaffe etukkiriza okuteekawo omuntu ow'ekiseera nga bwetulinda ebiddirira. N'olwekyo olukiiko otudde olwaleero tusazeewo abataliko okutulamu ne tulonda Mwami William Katumba abadde omuwabuzi waffe ow'oku ntikko okubeera nga abeera mu ntebe ey'obwa ssentebe. Ono asabye abantu bonna balina obutali bumativu mu taxi okubatuukirira basobola okugonjoola embeera mu kifo ky'okukola entalo. Waliyo ababadde n'enkaayana era ku kibuuzo ekyo njagala okweyambisa mmwe mutegeeze abantu bonna abalina obutali bumativu bwesuubira nti obadde ku Mwami Ssematimba nti yabuleetawo yawulira nti talina bumativu na Kotisa oba na mulimu gwa takisi ng'ate ffe tuliwo tumwegayiridde tumusaba ajje. Ensimbi ezaweebwa abatakisi okuva eri pulezidenti nazo zayogeza bangi ebisongovu wabula zino nazo birungi azogerako bw'ati. Tezinatabula bantu era ssente wali yazirya. Ssente za pulezidenti ziyawa Nundugu na Bidi zitambula bulungi era wano wetudde zino ze fayiro ezirimu byonna byonna ebikwata ku ssente ezo. Ssentebe omujja ow'ekiseera Katumba William mu kwogera kwe ategeeza nga bw'agenda okukola ennyo okumalawo ebizibu ebiri mu mulimu guno ogwa takisi. Ebigobero mu mulimu gwa takisi byeyongedde nnyo ebiyambye ennyo oboolyawo okutta empisa z'abavuzi b'ebidduka. N'olwekyo omulimu gugyeko guli ogw'okutabaganya abakaayana ate buvunaanyizibwa bwaffe nate okukola ennyo okutaweera. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye nga bamulimu guno tubeegayidde tubasaba bajje ekyakuleeta